Mu mpaka z'omwaka oguwedde nazo ezazannyibwa e Cairo mu Misiri, Nkumba University bamalirira mu kifo kya 9 ku kirabu 19 ezazeetabamu. Ku mulundi ogwo Nkumba ne Vision Volleyball Camp be bakiikirira Uganda mu mpaka z'abakazi. Wabula ku mulundi guno Nkumba yokka ekiikiridde abakazi mu mpaka zino. Omuzibizi Flavian Nandawula n'omuwotanyi Emily Kansime batubuulidde ebiruubirirwa bya ttiimu yaabwe mu mpaka zino. Okusinziira ku ngeri gye twetegeseemu n'abatendesi baffe be batuwadde, tusuubira okuzannya obulungi. Omwaka oguwedde twali ba 9 naye at least tusuubira okutuuka ku quarter finals. Kye tusooka okukola defense era nze ng'omuntu nze nga Emily nalaba my level of defense is still low kwaba abaana be twalaba eyo nga ba defending omupiira kufiirako. So maybe tetukirina bangi tetukirina ne tujja kutandika kukola n'amaanyi. Bano we bagendedde mu mpaka zino baadde bakava mu ggwanga lya Italy gye bazannyira empaka ez'okwegezaamu.